ne MTN kebagende maaso n'okulabika nti bakutuusako ebitambula nate okwetula ensi yonna n'okusinga wali mu ddwaniro. Emmundu egenda maaso n'okuba nti evuga abuteddiza mu kaseera kano kennyini, era nga ekibuga ekiyitibwa Doha, ekibuga ekiyitibwa Abu Dhabi, ekibuga ekiyitibwa Dubai, wali mu kibuga ekiyitibwa Manama munda mu ggwanga etibwa Kuwait, Saudi Arabia, kosa munda mu ggwanga eritibwa Iran, Tehran, Qom, Isfahan, Tabriz n'ebibuga mpuliriza ebirala. Kosa wali ampuliriza mu kitundu ekiyitibwa Israel, Beersheba, Haifa, Tel Aviv, Yeruzalemi, Mondo. Kati nga tugenda maaso n'okulabika nti tubifuna eggulire eddene eddala eririwo sofa akadde kano byonna nga ogenda kuba obimanya, naye katandike na kino. Baba n'abakulembeze b'eggwanga eritibwa erya Iran batandise ogenda maaso n'okulabika nti bakkiriza abakulembeze b'e Iran abawerako batandise okwozayiza omukulembeze omujja ow'eggwanga eryo gwe bayita Mojitaba Khamenei. Bagamba nti tukwaniriza mukulembeze waffe, kakati gwe taata w'eggwanga bamaze okulabika nti bamwaniriza. Supreme Leader mukulembeze mujja wa ggwanga etibwa erya Iran bwe bati bamaze okulabika nti bamwaniriza omukulembeze w'eggwanga eryo bamuyita Dr. Masoud Pezeshkian. Bwati agenze maaso n'okulabika nti ampuliriza akkiriza n'agamba nti yegwe kakati mukama wange Mojitaba Khamenei balese omulala, balese Hadi Layina omulala ngenda kubuulira mukwatako, nenga okusooka abairani bali mu kwaniriza ku streets eziwerako ekibuga ekiyitibwa Tehran baaniriza omukulembeze omujja gwe bayita Ayatollah Mojitaba Khamenei. Akaseera kano kennyini kubanga akakiiko akakayitibwa Assembly of Experts katulako abantu 88 bwe katukalangiridde mu kiro ekikeesazo olunaku olwaleero nti si mulala eyalondeddwa okuggyako omusajja mukulu gwe bayita Mojitaba Khamenei, myaka 56 egy'obukulu. Aba Assembly of Experts abagenze maaso n'okuba nti balonze Ayatollah kakati omujja Supreme Leader omujja gwe bayita Nate Mojitaba basoose kusanga kaseera kazibu nga waliwo okutya okulangirira Nate Mojitaba, wabula oluvannyuma bagenze maaso n'okulabika nti akatengo kabaweddemu paka bwe balangiridde nti kakati omukulembeze w'eggwanga erya Iran omujja si mulala ye Ayatollah Mojitaba Khamenei akutte ekifo kino omulundi ogwokusatu. Oba kale ye mukulembeze w'oku ntikko ow'okusatu mu byafa by'eggwanga erya Iran oluvannyuma lwa Ayatollah gwe baali bayita Khomeini yafuga okuva mu mwaka 1979 n'abatwala paka mu mwaka 1989. Khomeini bwe yagenda maaso n'okulabika nti afa ne bafuna omukulembeze omujja Ayatollah Said al-Hussein Khamenei eyattiddwa abasajja b'Amerika n'Abayisirayiri. Yamaze ku ntebe emyaka nga 37. Kakati mu kaseera kano bafunye ow'okusatu mu layini eyo ey'obwa Supreme Leader si mulala ye mutabani gwe bayita Mojitaba Khamenei ku myaka 56 gyokka egy'obukulu. Kale n'ogenda kuba omanya ebimukwatako, wabula nsoose kubuulira nti wabaddeko okumwaniriza n'essanyu liyitirivu ddala mu kibuga ekiyitibwa Tehran. Ebipande bye bigenze maaso n'okulabika nti biwanikiddwa ng'ali wamu ne kitaawe kakati omugenzi Ali Khamenei, nga omutabani bamutadde ku posters ezimu n'omugenzi taata nga bwe bibadde. Kakati omukulembeze mbagambye nti gwe bayita Dr. Masoud Pezeshkian bw'ati agenze maaso n'okulabika nti akkiriza nti agenda kukola naye, agenda kuba akola naye. Ate ngera mawulire bwe tugenda maaso n'okuba nti tugafuna amagye agayitibwa IRGC, the Islamic Revolutionary Guards Corps, bwe gato nago bamaze okulabika nti gawaddeyo allegiance. Bakkiriza ne bagamba nti kakati gwe new commander katambuze Iran, new commander Mojitaba Khamenei. Amagye aga IRGC nago gafulumizza ekiwandiiko ne gagamba nti gagenda kumugondera mu mbeera yonna nate ebintu nga bigenda maaso n'okulabika nti abitambula. Tulinze tulabe ekigenda okulabika nti kiddako oluvannyuma lwa Iran okuddamu okufuna komanda omujja. Ajjukira nti eggwanga lya Isirayiri nga bayitamu minisita wa nsonga za defense gwe bayita Israel Katz yategeeza nti yenna agenda okulondebwa nga Supreme Leader w'eggwanga eritibwa erya Iran bajja kumulondoola era bajja kumutta. Kakati katugambe nti mu kaseera kano target number 1 e Iran si mulala mutabani gwe bayita Mojitaba Khamenei. Ye target number 1. Basajja bamunoonya ate bamunoonya kiro bannamulonda kubanga balangirira ddala Abayisirayiri nti singa omuntu yenna alondebwa kuba Supreme Leader tugenda kumuyigga, tujja kumutta. Kakati bw'otunuulira abantu abattiddwa Iran, abakulembeze bannamagye
abatiddwa Iran kizibu okubuusabuusa Isirayiri bw'agamba nti nja kutta. Obeera obadde ky'okubuusabuusa Isirayiri nga bonna abasse ne Supreme Leader nyini abaddewo era be baamusse, kati kizibu okuba nti obuusabuusa. Mojitaba Khamenei bagenze okumulonda, mbagambye nti ngenda kuwa ebimukwatako, naye bagenze okumulonda ng'eggwanga lya Amerika lyasse taatawe. Mojitaba Khamenei bagenze okumulonda ng'eggwanga lya Amerika ne Isirayiri basse mukyala we. Omukyala baamusse mu lulumbo lwa Sezaala. Bagenze okulonda Mojitaba Khamenei ng'eggwanga lya Amerika lyasse maama mulekwa ate ssemwandu. Kaakati obusungu kizibu nnyo okulowooza nti asobola okugamba nti tuteese, wabula byombi tebimukolera. Abasajja abasse taata bakyaliwo bamulinze, ekyo kimu. Akimanyi nti era balina obusobozi obumutta. Kakati bw'agamba nti tuteese nabo, Iran abaagiriddemu lukwe ne taata ne maama n'omukyala. Nkugambye olulumba olwasse Ayatollah Ali Khamenei taata we, lwe lwasse maama we, lwe lwasse ne mukyala we. Ssemwandu musajja wattu ate nga mulekwa bamulonze. Kakati ekyabaddewo bwe kiba nga tekyamufudde muzibu nnyo, kyamugonzezza. Okumugonza nti akkirize nti abasajja basobola okumutagetinga n'okumutta. Ate bwe kiba nga si ekyo, ateekwa okuba nga yakambuwadde nnyo, era kitegeeza nti regimu ye gy'agenda okutandika agenda kuba mukambwe okusinga ne Kiwali Olabye. Byombi bisoboka okugonda akkirize nti abasajja b'amaanyi basobola okumutagetinga, oba Mojitaba Khamenei akambwale okusinga ne ku kitaawe. In fact ne bwekuba nga Iran kugikulembera efuna ebyokuwanisa bikosa nuclear, erikuba asobolodde kwata kubanga maama mugenzi, taata mugenzi, omukyala mugenzi, waliwo ne sisita we omugenzi nekizibwe abattibwa mu lulumba olwakolebwa Amerika. Kale netulinza okulaba agenda kitambuza atya. Akadde kano kennyini ataddeko Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo. Mu maaso awo ngenda kuleeta ebikwata ku mwana Mojitaba Khamenei. Bagambye nti ssemwandu ate nga mulekwa, bamulonza Abayirani tebafuddeeyo. Kikiyinza kulabika nti kiddirira. Bagambye nti kwata taata wabadde, taata engeri gy'abadde abitambuzaamu okimanyi bulungi, kwatamu mbeera nga bwetambula. Kati omukulembeze wa Amerika Donald Trump mangu ddala nga Mojitaba Khamenei yakagenda maaso n'okuba nti alondebwa okufuuka Supreme Leader oba omukulembeze w'oku ntikko w'eggwanga etibwa Iran. Trump ategeeza n'agamba simusiimye. Trump mukulembeze wa Amerika tafuga Iran era amanyi bulungi ensalosalo z'eggwanga lya Amerika gye ziri era gye zisangibwa. Avuddeyo n'ategeeza tannaba kwogera nnyo. Ndowooza alinze bugende maaso n'okuba nti bukya, kubanga mu Amerika babadde bwakaziba ne balangira nti bafunye Supreme Leader. Trump ayogedde katono nnyo ku Twitter oba ku mukutu gwe oguyitibwa Truth Social, agamba simusiimye. Okulonda mulonze naye simusiimye. Kakati jjukira nti yabadde ategeeza n'agamba nti omukulembeze yenna alina okuddamu okulondebwa mu ggwanga lya Iran. Trump alina obibeeramu, tabibaddeemu. Bamugambye tujjeeko akajanja, Iran si ssaza lya Amerika. Kakati olumaze okumulonda agambye simusiimye. Isirayiri tebanafulumya statement yonna, but Trump ayogeddeko katono naga simusiimye. Mbabuuliriddewo simusiimye. Mbeera nga bwegenda maaso n'okuba nti etambula taddeko Pal ekolera omuntu wa bulijjo, naye nga ebya Mojitaba bwe bito biwedde. Assembly of Experts emulonze, naye ekisinga okuba nti kyewuunyisa mu byonna ebibaddewo wakati mu kumulonda era nga bagenda okubuulira bamulonze naye nga tali ku ranka ya muntu asobola kufuuka Supreme Leader. Mu ranka ezikufuula Supreme Leader abadde tannaba kugituukako newankubadde nga bamulonze. Lwaki bakikoze bwe bati? Ngenda kubuulira nga nkubuulira ebimukwatako. Ne kakati omukulembeze eggwanga lya Iran w'oku ntikko luli mbaddenga wano oba tubaddenga wano ntugamba nti omukulembeze eggwanga lya Iran w'oku ntikko bamuyita Ayatollah Said Ali Hosseini Khamenei. Kakati Ayatollah w'oku ntikko si mulala oba omukulembeze w'oku ntikko w'eggwanga eryitibwa erya Iran. Nga bw'ogenze maaso n'okuba nti otegedde ye Mojitaba
Khamenei ye mukulembeze w'okuntiko supreme leader ow'eggwanga eriyitibwa erya Iran Mojtaba Hossein Khamenei musajja mushia awedde emirimu semi-cleric kale tugenda kwongera bimukwatako kansooke nkuwaga olutalo kubanga lukyavuga ono bamuleese era afuuse CIC okumufuula supreme leader kitegeeza nti afuuse CIC commander in chief ogenda dduulira kati ampuliriza eggwanga lya Iran kye bakoze wakati mugenda maaso n'okuba nti baaniriza omukulembeze omujja eggwanga eritibwa erya Iran Ayatollah Mojtaba Hossein Khamenei Abairani kye bakoze bagenze maaso n'okuba nti basumuludde fire era nti bakasusa egimu ku mizinga egibadde teginnaba kulabwako wakati mu kwaniriza omukulembeze omujja Abairani bagenze maaso n'okuba nti bakasusa missiles nga tezinnabwangako. Amawulire gategeezezza nti ku mulundi guno ezikazikiddwa nga zakwaniriza omukulembeze omujja babadde bazikuba ku ggwanga erya Israeli batugambye nti ku mulundi guno Iran ekozesezza missile nga zisibiddwako bunker busters. Iran bakozesezza missile nga zisibiddwako bunker busters. Era tutegedde nti enfo eziwerako mu kibuga ekiyitibwa Tel Aviv zigenze maaso n'okulabika nti zikubiddwa basajja bayitibwa Aba-Iran nti nga bagezaako ogenda maaso n'okuba nti munnange baaniriza omukulembeze omujja si mulala Mojtaba Hossein Khamenei ebintu ng'ebitambudde kaakati obwengula bw'ekibuga ekiyitibwa Yeruzalemi abugenze maaso n'okulabika nti empuliriza busaanikiddwa nate okubwatuka okw'amaanyi ddala abasajja bayitibwa Abaisirairi babadde bafaafaagana n'emizinga gy'eggwanga eritibwa erya Iran gye bagenze maaso n'okeka nti obaolyawo bakasuse naye nga tugambye nti abasajja bano aba Iran nti ekyo bagenze maaso n'okuba nti bakikola bawanzemu jjiya ennene oluvannyuma lw'okuba nti bamaze okuneeminga nate omukulembeze omujja bakasusa emizinga gibadde miyitirivu nnyo nnyini ddala ku ggwanga etibwa erya Isirairi n'enfa eziwerako mu kitundu ekya Buwarabu mu mbeera yakwaniriza Ayatollah Said Hossein Ayatollah Mojtaba Hossein Khamenei ebintu ng'ebigenze maaso n'okuba nate bitambudde kakati emizinga gy'eggwanga erya Iran tutegedde nti abasajja bayitibwa Aba-Iran bongedde okuzisibako clusters. Ebifaananyi ebyongera okuva ampuliriza Middle East bakulengeza bakulengeza bomu z'eggwanga emizinga gy'eggwanga erya Iran bwe giba gituuka mu Tel Aviv ne Yeruzalemi gijja nga giwerekerwako obuto gijja nga giwerekerwako mpuliriza obuto obumanyi clusters ngolowooza nti obwengula balina kibatimbyemu gijja nga giriko obuto ebintu nga bitambula gijja nga giriko obuto akadde kano kennyini nga tugenda maaso n'okuba nti tubiraba kale namawulire bwe gatugenda maaso n'okuba nti gatambula Aba-Iran bagambye nti IRGC amagye ag'oku ntikko gagambye nti gawagira nse kuwagira Ayatollah agenze maaso n'okuba nti munnange alondeddwa era nga n'abakungu abalala munda mu ggwanga erya Iran bakyagenda maaso n'okuwuzaayoza mukama waabwe omujja Mojtaba Khamenei Hussein omukulembeze w'oku ntikko akaseera kano abakulembeze buli omu alina okuva n'agamba nti kakati tuli ffenna mukama waffe omujja take amawulire ge tulina amalala bwetegenze maaso n'okuba nti edeployings ennyonyi baziyita F-16 ne air defense systems eziwerako basadde mambuka g'eggwanga etibwa Cyprus oluvannyuma lw'okwekengera nti ebizuka by'eggwanga erya Iran biyinza okwongera okwesoloseza munda mu ggwanga etibwa erya Cyprus akadde kano eddakiika 19 emabega ab'e Bahrain baabano bagenze maaso n'okuba nti bataddeko obugombe era abantu bonna babategeeza nti mugende mu bifo ebiri safe ddala kubanga balina emizinga gye bagenze maaso n'okuba nti balengedde balina emizinga gye balengedde egijja kakati wali mu kibuga ekiyitibwa Manama eggwanga etibwa lya Bahrain abantu bonna bavuga nti musigale munda akadde kano kennyini nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tugalengera kakati era mu mbeera y'emu Saudi Arabia egamba nti eriko drones nnya ezibadde zoolekedde emu ku oil refineries z'eggwanga eryo gye basobodde okulabika nti bagikubye ne bagiteeka ku ttaka. Saudi egamba nti ekubye drones nnya kitegeeza nti obwengula bw'eggwanga lya Saudi Arabia tebonnaba kubeera safe naddala mu kaseera kano ng'eri abalamazi abava mu mawanga ag'enjawulo okugenda ku mikolo egya umura
Saudi Arabia air defense systems bagamba nti zikyali active nnyo era balina nnya drones aba Iran zibagenze maaso n'okulabika nti obooli yawo abasindise side yabayina aba Saudi nga bayita mu ministry ya defense bafulumizza ekiwandiiko ne bongera okuvumirira eggwanga eritibwa erya Iran okwongera bakolako obulumbaganyi. Saudi Arabia egambye nti gye binaggwera Iran egenda kubeera greatest loser. Bagambye nti Iran egenda kubeera greatest loser. Bagambye nti ne ku makya Saudi bakedde kufaafagana na drone ez'aba Iran zibadde nnya ne bazikuba. Kakati ekiwandiiko ekivudde mu ministry ya defense wali Saudi Arabia bavumiridde Iran. Kyokka Iran agamba ekikubya Saudi kyeki akadde kano kansooka enkikubuulire. Ekikubya Saudi kyekijjukira nti Saudi olutalo nga lugenda kutandika baategeeza ne bagamba tebagenda kukkiriza mu Amerika oba olyawo kusinziira mu Saudi akube Iran tebagenda kikkiriza. Kati Iran ne bafuna information nti waliwo ennyonyi za Amerika ezimu kwezi zibadde zibakuba nga zagenda munda mu ggwanga lya Saudi Arabia ne zitandika okuba nti zinywa amafuta. Iran n'ekitegeera nti nga bayita mu intelligence baalaba ennyonyi z'omu Amerika mu bwengula bw'eggwanga lya Saudi Arabia ne mu bifo ebiwerako nga zinywa amafuta ekyali kizitutte Saudi kunywa mafuta. Iran n'agamba temundabanga kati abakasukira okukamala ab'e Saudi Arabia. Wabula mu kiwandiiko ekifulumiziddwa Saudi, Ministry of Defense etegeeza nti ennyonyi Iran ze yalaba tezaali za Amerika, zaali nnyonyi zaabwe zibaali basitudde of course okutereeza ebyokwerinda byabwe, wabula nga tezaali za Amerika, ndi zaali obulawo zigenda kulumba eggwanga etibwa Iran. Jjukira nti Saudi Arabia ayina ennyonyi eziwerako nga nkula ya Amerika, n'olwekyo aba Iran bayinza okuba balaba bubi. Kati bo bagamba nti zaali nnyonyi za Amerika. Iran bwegamba ebyuma byabwe byalengera ennyonyi za Amerika nga ziri Saudi zinywa amafuta ne zigenda zibakolako obulumbaganyi. Kati okuva olwo Iran tabataliza bonna abakubiramu era nga n'olunaku olwaleero ayongedde okukasuka muna mu ggwanga eritibwa era Saudi Arabia. So nga wali n'omusirikale mulambo wa Amerika omulala gwe balangiridde eyafiiridde Saudi wakati mu bizuka bya Iran ebyongera okuba nti byesooza ataddeko Pearl FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo. Lutalo webale goberera akaseera kano ngenda kwongera okukosa amalala nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tugalengera nate okuva mu bitundu eby'eggwanga erya Iran n'okuva nate Isirairi ennombe ezongedde okukolebwa ku Iran n'ebirala. Naye kasooka mbajjukiza Ssenga Sumaya Yabo Center abajjanjabisa eddagala nga lya butonde na mmere wali ku kyettula ku kya Rihamu ogenda okuba nti omusango okulira na geeti ya Rihamu eyokusatu eddagala lya mitwalo 3.5 ofa bulijjo ebeera y'abantu 10 ku mitwalo 3.5 zokka eddagala nga balireeta wonna wooli. Magma Plus ne Magma Extra ligenda kuyambako okuzza engulugu omwami balina okunvubo ako kasayizi ate nga balina eddagala lya alusazi ery'omugongo erya ania. Ssenga Sumaya Yabo Center mukubireko oyogere naye oba oyogere ne kojja ali ku 0707 6524 0707 6524 oyogere ne Ssenga Sumaya Yabo Center eddagala ku mitwalo 3.5 10 abasooka ofe egenda kuba yabwereere nti bali baleetera ku bwereere osasula 3.5 ne balireeta ku bwereere wonna wooli mu Kampala n'emiriraano. Ssenga Sumaya ali ku 0707 65 24 44 ate nga SH Family Hardware bali kukuba erigenda ku headquarters eza district ewa Kiso opposite Masjid Nur. Balina buli kika ky'ebizimbisibwa ku bbeeyi ennungi ebya plumbing, cement mu bika byonna, tanka, mitembo, sengenge, mataala era bagamba nti gula bonabo account tekako ssente mpolampola tuukiriza ekirubirwa kye ky'okuzimba. Essimu yaabwe erina 354 34354 noti 354 ng'obafuna bulungi. Amata banno abasibya ngude supply bebaga kutuusaako malungi temuli mazzi. Oyagala gasobola oyagala gula bongo muzigo genda wali enateto kumpi n'ebitaala weebali enamasuba ekika namasuba Kasenge Kabuwa Nsanji Kibumbiro Kawukuka Twendeje wamu n'ekireka bannafaabo weebali ate buli kimu kijja kuba kitambula bulungi. Omusuubuzi ayagala amata agasibyangu essimu noti 7 noti 288 ate bannafaabo ojja kuba bafuna bulungi. Superstar Nursery and Primary School bali wali seta kilometers 16 zokka okuva e Kampala. Baddamu okujjukiza nti essomero eryo lya Dene Boarding lisomesa abaana eddiini ate n'ebyensi. Bagamba nti abasomesa batendeke bakubire otwala omuyizi wali seta ku Superstar noti 7 noti 977 noti 7 noti 977 78 kanso kenkole bwenti nkomewo nkuwa amalala g'eddwaniro then oluvannyuma ngenda kukubuulira ebirala ebikwata ku mukulembeze wa Iran omujja Ayatollah Mojtaba Hussein
Kamenei. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nnusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga *140*2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Tokkiriza mwana wo kuziŋŋama kufuuka wandwadde olw'endya embi. Omwana mugulira obugi bwa anti-porridge obugenda okuzimba omubiri gwe okumuwa amaanyi afuuke mwana mugimu. Omwana bw'anywa obugi bwa anti-porridge asaka omubiri.